Essaawa we ziwerera 3 ez'okumakya, Richard Mwiza aba yatuuse dda ku mulimu gwe e Katwe. Oluvannyuma lw'okusoma eby'amasannyalaze ku Namasooba College of Commerce, kwe kusalawo abeereko kyayiiya mu kkowa eryo. Bwe namala senior 4 natula ne taata wange kati ne mugamba taata njagala asoma kompyuta ne nampeerera kompyuta naye we nagenda osoma kompyuta ne bampa koosi y'amasannyalaze. Ono akola ebyuma bya battery era atubuulidde byetaaga okukola ekyuma kino. Netaaga mabaati, netaaga waya, kati amabaati ago ge kowa nga sala nenfunamu kowa eso gye nakola ki mwe nazinga waya okufuna koyiro then ndyoke nkole ki mbigatte nfune transform then netaaga ebbaati lyensalo okusobola okukola box eyo netaaga amplight switch n'emisumaali. Ebintu bino buli kimu alina okukigatta n'obwegendereza okusobola okutereera obulungi okwewala obutayitwamu masannyalaze. Nina okuteekamu dayodi. Omugaso gwa dayodi kujja masannyalaze gajja mu AC kuba masannyalaze agayingira wano mu transform ebeera AC kati nina okugajja mu AC ngazze mu DC. Gwe mugaso guno gwa dayodi. Ono yali ayagala kusoma bya kompyuta kyokka omukulu w'essomero n'amuwa amagezi asome eby'amasannyalaze naye kye yakola ate n'akyagala nnyo. Nanyumirwa nnyo ebintu bino ebya rewiring era nenkola rewiring okusinga na specializing mu transformers ne motor rewiring. Oluvannyuma lw'okumaliriza okusoma mu mwaka gwa 2016 yatandikawo ekifo ky'okukoleramu emirimu gye wapangira ekyuma kya battery kino. Tukolamu ebyuma ebikyajinga batteries, ebyuma ebyekya welding bituyita welding machine, ebikyajinga battery tubiyita battery charger, then tukolamu motors. Motors zikola emirimu mingi era motors ezo tuzikola repair nti webanga esiiridde tujjamu waya enfu ne tuteekamu ennamu. Abatya amasannyalaze basobola obutagatta kyuma kino. Kinganze nkimanyi era wenyina okukwata manyiwo nesalina kukwata manyiwo naye ng'era go tegasobola kuleka era gamalira ne gakola ki ne gakuba. Newankubadde kyetaagisa ebiseera bingi byafunyeemu ntoko. Natandikawo projekiti z'okulima eyo mu kyalo era nga seere zonna zenkozesa wano zenkozesa mu kulima ziva wano era wemba siriiwo wano ngena mu kyalo nennyini. Ekyuma kino kisobola okukola ku batule eziri eyo mu 24. Anti buli batule gibalira okuva ku ssaawa 3 wakati wa ssaawa 3 n'ennya. Mwiza atubuulidde nti kati bannayuganda beetanira nnyo ebintu byabwe olw'okuba ebbeeyi ya wansi ate ebintu byabwe biwangaazi. Eno mashini esobola okukolera ddala emyaka 5 okudda waggulu. Kwaye enfuba nnyo okulaba nga nziteekawo matiriyo mugumu. Eno weba ewedde ebeera ku $40 ng'eri ku maketi. Agamba gw'ayagala okukola omulimu guno asobola okukusomesa. Asobola okujja ewange netutuula ku mmeeza asobola omuyigiriza naye ekisooka talina kubanga atya amasannyalaze. Teri mulimu mubi gwagukola gwalina okugukola obulungi n'ogwagazisa abalala yiga okuyiiya. Eno positive eno ebeera selector nti ye selectinga